Seetaaga muntu kumpalanirako. No, I don't actually believe that. Shiba Kalungi ayanukudde Cindy esaide eno bannange bigwera loddawa ate nga munnange n'omukyala ate Cindy Sanyu wuuno eno munnange ate nga munnange Ronald Alimpa wuuno azuse esaide eno mu katambi akabadde kagetenga viral ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esaide eno ngenda kusaba video gimpe like wabeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo okikolerera ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne Cindy wali mwana muwala munange Shiba Kalungi esaide eno engeri gyabadde ayanukula ate wali Cindy ngenda sooka ate munange nkubulyeko katambi aka Cindy munange ke yakoze wali jjukira nti nno babadde ku live wali ne mwana mulenzi wali ate Crystal Panda kosa ate ne Bruno K munange babadde ku live wali nga bahostinze mwana muwala Cindy Sanyu esaide eno era wali Cindy yayogeddeko ku mwana muwala Shiba Kalungi yamwogeddeko n'amugamba nti no Shiba wa mutima mulungi munnange naye newankubadde twafunamuko ate ebyatwawulamuko nga abantu esaide eno mu katambi ako era nga bw'okalaba kakati ne mwana muwala Shiba Kalungi ate naye nassaayo ekiwandiiko esaide eno kansooke nkuwe katambi kano akasindi ng'ayogera ku mwana muwala Shiba Kalungi ate ndyoke nkomewo n'ekiwandiiko kya Shiba. Seetaaga muntu kumpalanirako. No, I don't actually believe that two people can have exactly the same opinion about a person. No, kubanga ffenna tulina experiences ezaffe. Okitegeera kubanga kati omuntu gwe mugamba nti mwagala nnyo nange once upon a time nali mwagala nnyo nga badde wange nga mmanyi wange amanyi every she took care of me when I was pregnant. The entire 9 months she took care of me. So I know that there's this beautiful Hold on. So Shiba was taking care of you when you were pregnant? Oh, absolutely. She brought me a different fruit every single day. Like, wow. You know, if she brings me a watermelon today, tomorrow she'll bring me a mango. After the mango, she'll bring me an apple. Like, every day she brought me a different fruit. Like, she came to my home every day to make sure that I'm eating well. Have I got some exercise? She would walk around with me. Like, she took care of me my entire pregnancy. Wow. So I know that she has that beautiful bit about her. You understand? So that's why I don't get mad at people. No. I have my own issues that came out of that relationship. But I know that this person is actually a beautiful human being. From my statements or whatever happened, it rubbed off in a certain way and we are stuck in this situation. But I am aware that, you know, you understand? I don't feel like, oh, it's all the way bad and nothing about it. No, it's not that. So that is why when Sango Mutunga Mwagala, I literally have no issue with it. era nga bwawulidde munnange ate Cindy Sanyu nga bwe yabadde ayogera ku live kakati mwana muwala Shiba Kalungi naye n'ateekayo ko wali obubaka era nga bw'obulaba munnange ku post ye ebadde getinga viral wali ku mukutu munnange ate ogwa X agambye nti nno to the company now in charge of amasannyalaze munnange nze ngalina eno e Uganda okitegeera esaide era nga bula post eyo nti agambye nti nno nze nina kati amasannyalaze okitegeera kati nze ali mu mulimu esaide eno bannange kisusse era nga bw'olaba ndowooza nawe osobola okwesomera ku munnange ate ku post eyo nga bw'ogirabaawo bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula nno tetumanyi gye bigenda kuggwera naye nga nja kubanga kuwa update yonna enafaayo ate ku mwana muwala Shiba Kalungi kosa ate ne Cindy Sanyu munnange bwe nti era bwe nkoze kati kankugyeyoko ate eyo nkutegeezeko esaide eno munnange ate ku Ronald Alimpa wabaddewo ko wali akatambi era akabadde kagetinga viral ku TikTok munnange Ronald Alimpa ng'ali mu going crazy eno bitya bannange ali wali mu kuvibinga muko ate eno muganda wange kibadde kitambuya ddala bulungi nnyo era nga bulaba mu katambi ako.
bwe kityo nno munnange ate Ronald alimpa ali bulala munnange naye nga keewunyisizza nnyo munnange ate abantu bagambye oba omwana mulenzi ate leero akoze atya leero ali atya munnange sayiti eno naye nga weebityo munnange ate webitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikoolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo.